Nabe mikwano tubala musako tubambo gitandise tugende sabule baga abatakansi baseruganda abagala bakona be mikwano tubala musako eno namusa ya basajja abaganda atabe masaka mazima abatakansi baseruganda abagalwa abako nabe mikwano tubala musizako mujebali Enteekateeka tuleese olunaku olwaleero titutera kulabika nnyo kuba nnyo okulabikako eri Obuganda tusituka olaba tusituse omanya waliwo ensonga ewaawo ensonga eriwo si ndala yeyekutta akati ensangi zino buli omu gy'ayogerako otunulira emitimbagano n'otunula wano nawali yemboozi olw'ensonga nti nno lwaki mboozi teyalowoozebwako nti nerituukaawo wetuuse ensonga lwaki ki efuuka emboozi ensonga etuleese wano olunaku olwaleero ey'enteekateeka yaffe wuli ekigambo enteekateeka kati waliwo kyenakyotagaseko kiriwa enteekateeka sejjoloola egenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'11 mu Dubai mu ddungu ebinyanyanyanya byasomose birumbye awo tuzze okwongera okukakasa oba okukomerera ennyonda esembayo nga tubategeeza nti nno naffe tuli beeteefuteefu bulungi nnyo eno buli kimu ebisepiki kugamba ebino amayinja mu luganda olutuufu kiba kisepiki entamu ebitamu twamaze okubiwawula obulungi ennyo byetugenda okubisa endongo era tukibayinama mutwesunze basaba ne banyabo tuzana kubategeeza olunaku olwaleero tuli beeteefuteefu bulungi nnyo tweteeseteese okuyingira mu Dubai n'essanyu lingi mukama akyatuyambye tuli balamu bulungi sitina tabu n'akamu kali kwegamba tugenda kukola buli kimu n'amaanyi n'obumanyi n'ebirala byemubadde temulabangako okwolwo tugenda kubeera nga tubyolesa mazima eri abantu bafe abeeka abali e Dubai so abaana bonna okusinziira mu masaza gonna manyi waliyo ebitundutundu ebikola Dubai eyawamu UAE eyawamu engatte erimu nga bwolaba amasaza oba municipalities oba ebyalo so abantu bonna njagala beesomba abaana beeka abawangalira eyo buli awulira nga otegeera olulimi luno lwetwogera kati buli omugamba muno Mbaziira Tonny Ssuna 12 omwezi gwa November tuli awo mu ddungu so twagala tu experiencing eddungu eno esheesokedde ddala okubeera mu ddungu kituufu tewabangayo sho n'emu ebeera era kino ffe bukyanga Dubai ebaawo wonna waliwo sho nayona alibaddeko mu ddungu ebinyanyanyanya bibigenda okubeera nga bikola ki nga bisookayo so mwenna buli omu weesombe kirungi entambula gyeri bagwa entambula weri bagiprovidinze yabwereere tickets gye ziri zatandise okutundibwa abaana batandise dde okugula tickets ku Mpombo African Restaurant e Dubai buli kimu kiriya so buli omu gamba muno Mbaziira Tonny Ssuna feno buli kimu tulinze lunaku lwokka aye tugenda kujjanga n'ennaku zikyaliyo itumala tugenda kola nga abasajja bakadonka mwe bakola nedda bwe babanga balina gye balaga kati bakeeranga ng'ekivulu kya kiro kati mbu ne babeeraberawo ku kyalaawo ne banywanywakaawo n'abataka bubala ne boyolerako abantu ebijanjalo ne beererako abantu ezijaye yabanga drive bakubina ebyakakati kali ffe tujja keera naffe tujje tusoke tubeere nammwe bisatu bbiri nga tuliawo ate nasobwegwa era tubeereyo kennaku nga zizo kuba Mbaziira yayala okulambula bajadidi kigambo ekyo okyogera bwogezi kati wakitegedde butabalambula wena wangambye oyagala balambula bajadidi bakadde bekanisa beeyo bwera twagala balambulako olaba ebibula mu masinzizo babuyambeko wano nawali so bannanga abaana b'e Dubai ebitundu byonna ebiriranyeewo nebikola UAE mwenna mulumbe tugenda kuba disiko y'ebinyanyanyanya abaana beeka ne bwoba ovaludda kasitobera munna Uganda obeera weeka so buli omugamba muno nti abeeka basazeeko endongo nga emujulira tugikuba ku radio bwe tugenda okikuba nga bwe mujulira ku kyabasanganyisa bulabe ngenda ogikuba Ssuna nga bagikuba ku mbutikizi buli ekimukirira tugenda ogisandabula tugenda kuba endongo mpaka budde nga butangadde teri ebyo ebintu ebimu ku nsonga ezatututte ewantu ewagaza obulungi mu ddungu ewatali kkomo kiwola komo teri ebyo
mwate sijina bwenyiga squeeze nabandijalo mukwatnatendewalwoli okunyweza nakirijja nenemererwa olwekifonga kifundafunda nedda fe amazina gaffe n'endongo yaffe tuzina twegazanya nga tusambagala nga twetadde kale nno n'olwensonga ekyo ensonga twafute mu kifo ekigazi era tubayita mwenna banywanyi baffe ng'okimanyi nti nno wagirinnya n'ova kuno noddeeri mikwano gyo gyona gyona gye wasanga eyo banyumiza obagambye nti waliwo abasajja abakuba endongo ng'ewuuna buwuunyi neyanamirira tukuba ndongo watuginyonyogera bino akayimba nga kanafunafu awo wenyini awo nafu bwetugumiza ennyondo n'owulira ng'ejjeewuuna oluyimba nga ekirigoma kijja kiruwerekerezaako kiruvaako emabega n'olwensonga eyo banywanyi mujje ate era nentegeeza n'abakulu abatukoledde ku event egenda okubeera emizindaalo munyweza bulungi enjegere wano twali ku museum twateekamu ekigudu bu emizindaalo negisera okulukuka waggulu negigwa twali ku museum abaliyo mujjukira gundi ku lunaku lwa meat festival emizindaalo egyayika nga tukubye endongo n'olwensonga kakati akimanyi n'olwensonga enjegere njogera n'abaana ba technician baana abanyweza bayinza obutanyweza bulungi munyweza bulungi enjegere ezo kubanga ffe tukuba endongo nezo layinale zino zeewuuba zifiiringa vaibu kale nno kyekyo kyetugenda okukola mu Dubai Call bassabo ne bannyabo mutulindiire twagala olunaku lwaffe tusoose okusalako olubalama lubeere lw'amaanyi tetusobola kubeera lw'amaanyi nga temuliiyo tulina okubeera amaanyi vaibu netugirengera netubuuza tugende mu maaso nga kyekyo ebikola waggulu nti obutoki mubuwayalinge tujja mujenga mukyajinga amasimu tugenda kuma obutoki nokuba ku butoki naye ng'abaana b'e Dubai n'abaliranyewo buli ali eyo mugambe bulijjo mutubanja nnyo bannange mutuleetereko eno kati tuzze 12 Novemba Mbaziira Tonny Ssuna Beni ensasage mu Dubai mu ddungu mugenda kiriya ondaba kawalaga nti waliwo wadde awannuma nze neyambaza ate ninaze munaze atalina omunaku akajja omunaku kemanya nze neyambaza erinnya lya Eva Smart olikuumye of course myaka gyonna anti tebyali byakugwira eyali ntuma Paulo Kafere yali ntuma Eva Smart nodimentaining oba yafa oba waali ninodikolaki okuuma erinnya ly'omugi yalijja kuki nali nyambadde ebiseera bye nali naakajja natandika okuyimba najja nne emyaka 16 kati nga akasaati ke nali nsomeramu akayunifoomu omulimu ka botayi nga nsomeramu nyimbira mu t-shirt yange enjeru uniform eriko Kayunga St. Anthony Kayunga Senior Secondary School God first then move ahead nga kuliko kabota ne moto charge yile kanawe atabba bigezo akisijike kakati noyimba mu mwaka gwa 2019 no nafasi zimuzoleseo notekawe sitaddemu siina mpya gye ntaddemu nobadde olinazo okukatiriza kugamba bwe nti mwaka gwa 2019 bwentyo bwe nnyimba ku stage buli kimu nkikukatiriza olina wokukatiriza wenzikatiriza ebaga waliwo ebintu mu mwaka ogani kino kyampisa bubi mwaka gwa 2019 kati waliwo ebyampisa obubi kyekyasinga okuyisa obubi ku nsonga eyo gyosinga okukatiriza events zaalimu nnyingi nnyo nga eyakenzo okulemera yali agenza oba Ivory Coast ng'alemeddeyo Sheeka Muzaata bambi omugenzi amumule mirembe n'ate ayite n'abiza mu lwali musobola obulaavu nniga tebuwasa obubwambwa buwozalinga maama wange bagawe noza n'obutambira ku mbaga ya Rema ne Hamuza kati ng'ate yali mu kitundu kyange mwengenda okufuuka mmeya kwa mudobo nali nnoonya kalulu ekyannuma si butampita ku mbaga but by then nali ndi deep in campaigns kati nga neetaaga crowd y'abantu abo baali bazze abangi mbasaba akalulu wambudo olwali tukyanoonya akalulu nali nfunye omukisa mu bantu abangi mbasaba akalulu era naye ndabanga ekigendererwa kyabwe kyali kyakunsuula mu kalulu
naye Mukama yannyamba nenkawangula. Kyekyannuma kyokka nti embaga yali mu kitundu mwe neesimbyewo mwe nali nfunidde omukisa okwogerako eri abantu abangi mbagambe nti bannange mundabiranga ddala. Kyekyannuma naye teri kirala. Naye omuntu nga yakasooka okulaba yandyagadde okumanya abakulembeze abasinga bagenda ne bavayo ne bagamba nti omuntu era ne ku bisaanyizo ebimu by'okwesimbawo waliwo ebbaluwa ez'obuyigirize babeera baagala bagenda okulaba wa wootudde meya gwekiri kitya nziriramu ekibuuzo ekyo kuba mpulidde ng'ebisatu ebina mu kimu. Ngenda mubalaga anytime obudde obutuufu katannaba kutuuka owanti owange si muyimbi ensonga lwaki talabika. Of course mbera olaba ne kansala ali mu lukiiko nga bya honorable cancer kati ate nze mmeeya wagamba wafuuka seneta kati. Of course senator anti waliwo ebintu ebijjanga bya bulijjo mmeeya kati eri abameze nze nkopanye nnyo ebintu bya America. Mu America ffe be tuyitanga bammeeya wano ate babeera ba seneta. Kati nga bwenga bw'oyogerako kuba tetukkirizibwa kwata vidiyo kyokola tuze ne tusaba like tokkirizibwa kwata vidiyo tokkiriza kukola bikimu okutagambye etteeka eryo lyogerako kigweko omukulembeze. Mu bufunze etteeka eryo abaalireese balina ensonga zaabwe lwaki bakoleki baalireese. To me nyinza okugamba nti maybe oba they were paid to submit that bill mu parliament obanga kubanga sirowooza nti nno kubanga tukimanyi bulungi nti bo bannamawulire kibanga ekiza okugjako bannamawulire eddembe lyabwe kubanga munnamawulire ye asobola okukunoonya nga abadde oba obuzi nakkuba eggulire ne likugjayo gy'oli nojja weedifendinga nti no kino kyayogedde si ki kati owamawulire bw'obanga ate ng'era n'amawulire agasinga okutraininga mugamanyi wano nti amatuufu ennyo tegakola ki kubanga oledde omuntu abeera yategedde dadi gundi yafudde gundi yagize eki so kimaze okuba n'amawulire eddembe lyabwe okusookera ddala kyensuubira nti kibabazeeko eddembe era saakisanyukidde okutwaliza awamu naye oba oli awo nti ye eyakireese ayinza okuba nga ye ate yafunyeemu omanyi bwe kiba kikunyiza omulala abeera akifunyeemu kati oyinza okuba yakifunyeemu saalyagadde kubanga ebyo ebinyumisa ensi oli najja n'agamba nti gondi guguli teyasoma nova n'omugamba saasoma ntya n'okubawo ebipapula oba kitegera kyenkugamba ebyo ebinyumisa naye omuntu ebituufu banaabijja ludda ate era ebituufu tebinyuma n'abantu tebabyagala baagalamu ebintu ebyo ebiri controversial soge mawulire agalimu Ebola batuwanirira ekipapula ekiva Ministry of Health nga bagamba eggwanga liyinza like it is alleged that eggwanga bayinza okuliza mu muggalo ate nga eddako twawulira nga Ebola nga tubaddewo naye for some time nga muggalo ekyogerako ki andi sengezaako okugamba nze napostinga ku Facebook page yange mugigendeko ojja kugiraba nga baakatandika allegations ezo nti mubende bayinza omuggala naani bende basobola okumuggala naani ne Kasanda so nebeera okubya endongo twagala nnyo tukwate ku ttempemmwe ono musajja unalebo twagala nnyo Mbeji district tubagala nnyo kale bebale kusiima neŋŋamba nti lwaki Ebola atandikidde Kasanda ne Mubende ewali gold mugenda ku Facebook page ya wakipostinga meya ojja kisangako nga tebannaba kugiggala neŋŋamba nti lwaki Mubende ne Kasanda wali gold Ebola gyakoze ki tomanya eggwanga egyeriri mu bwavu nga bwe mulaba obwavu buno tomanya Ebola asobola okubaayo asobola obutabaayo naye nga ne bwaba gyali ono Ebola si yagazaawo eggwanga Ebola twamuwulira dda nga boogera Ebola yawona atya nga tebagadde eggwanga ojjukira nti yawona ng'eggwanga tebaligadde naye kati eggwanga lyakava mu lockdown
era yatudrivinze anti-clockwise yatuvuze emyaka nga 20 emabega. Abantu otambula mu Kampala tokyalaba jam lwansonga nti abajjanga mu Kampala okukola ne baddayo eka tebakyajja kubanga ebyabaleetanga okukola tebikyaliwo. Abantu abajjanga okugula tebakyaliwo, amafuta tebakyasobola kugagula, emmotoka abantu bazipaakinga. Abantu bizinesi zonna ziri down, bagenda mu byalo, abantu bayavuwalira ddala for good. Kankubuulire, so mbadde sisemba kyakuzza ggwanga mu muggalo tunoonye engeri Ebola bw'abanga waali engeri gye tusobola omwekuuma nga bwe twekuumamu siriimu, kubanga siriimu bakugamba nti kozesa akapiira oba genda okebeze omuntu bw'oba ng'oyagala okumuwona. Lwaki Ebola tebatubuulira ngeri gye tuyinza mwekuumamu? Lwaki eno yo Ministry ya Health eddidde obuvunaanyizibwa bwayo butisse abantu babugikolere? Bwenga Ministry ya Health kiki kyokoze abantu obagambye eki ekigemo kireese bantu bakole batya okuwona Ebola? Obagamba bugambi nti obassa ku muggalo Ebola naawona. Eddagala ly'Ebola liriwa baliyita batya? So byebyo ndowooza nti gavumenti byeyalibadde ekolako okusinga okuzza eggwanga mu muggalo. Honorable, obubaka obusembayo eri bannakyengera? Bannakyengera mbaagala nnyo era olwaleero tubadde n'olusiisira lw'ebyobulamu, tubadde ne Kasasiro atuyola Kasasiro ye Kasenge, nafunye babayita MLF bazaawe ne babeera nga bakola naffe contract, bagenda kutuyoleranga Kasasiro, bagenda kuzimba public toilets ne mayumba ag'abantu individual nga bagenda batambula bakusanga nga tayimiridde bulungi, nga bagenda batumbula ebyobulamu kyenga tawuni council. Bijja kutuyamba okuwona Ebola kubanga Ebola ava ku bukyafu. COVID naye yeetaaga kunaaba. Bagabye ne hand washing machines mu masomero mangi nnyo kuba tubadde nago. So kyenga tawuni council bibirawo naye nga obwavu bwo bungi bye tutannaba kukola bye mulaba nga tetubikola saawa eno, wakyaliwo obwavu ne gavumenti sente kyaganye oziweereza za grants. So bye twateeka mu budget kati kooti esooka eweddeko tetulina kye tukoze naye lwakuba nti gavumenti sente kyazikutte.